والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza tumutendereza ekitiibwa Allah, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nkikakasa nti bye basinza byonna babisinza mu bukyamu okujjako Allah. Buli kye basinza bakisinza mu bukyamu okujjako Allah tabaraka wa taala. Nkikakasa nti nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nabbi wa Allah era muddu wa Allah era mbaka wa Allah. Nkirize ntwala omukisa guno okwebaza buli enazze ng'ekimuleese kuyiga oba kweyongerako ku ddiini ya Allah. Mukkirize neebaze abasomesa baffe abalungi. Nasanzeewo Sheikh Abdul Wahab oba agenze, nendaba ku Deputy Kadhi ng'asomesa, nendaba ku mukadde waffe mukama waffe District Kadhi former, naye n'abeerako ne byatujjukiza. Nja kwebaza abasomesa baffe bonna abasomesezza. Nsaba Allah tabaraka wa taala buli azze mu ddalasa eno amumalire. Ffenna tulina obwetaavu kyenkakasa ate nga asobola okubumala yani. Nsaba Allah atumalire. Ekyo nga kiwedde kanzijukizeeyo obuntu busatu mu ddakiika zange 3 tugende insha Allah ku puroguramu y'ebibuuzo bino. Akasookera ddala kutira abasiraamu abali mu muzikiti guno n'abataliiwo okwewalira ddala okugattako Allah tabaraka wa taala. Kutira abasiraamu abali ku muzikiti guno n'abataliiwo okwewalira ddala okugattako Allah tabaraka wa taala, na buli kintu kyonna kye mubanga muwuliddemu okugattako Allah mukidduke nnyo ng'oli bwe yalidduse empologoma olw'ebizibu ebiri mu kugatta kwani. Era nkuutira abawalimu okusomesa ennyo basics ezo ez'obusiraamu okugattako Allah. Yatuma Abu Huraira n'engatto ze, n'amugaa nti genda n'engatto zino gw'onaasanga emabega w'ekisenge kiri mugambe nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye yenna anaasinkana Allah yenna anaasinkana Allah nga tagasse ku Allah nga amakulu asinza Allah ta Allah agenda kumuwejjana. Era Abu Huraira n'agenda nazo yasanga Umaru amuuza Abu Huraira olaga wa nti nabbi yampadde engatto zino aŋŋambye gwensanga emabega w'ekisenge, muga nti musanyuse nti bw'anaaba omuntu yenna gwe nnaaba nsanze musanyuse n'amawulire agala nti anaasinkana Allah nga tamugasseeko kintu kyonna, amakulu ng'asinza Allah yekka, ow'ekitiibwa Allah agenda kumuwa ki? Ejjana. Umaru kyava addira ekibatu kye n'akuba mu kifuba kyani, namuga nti ebyo ebigambo nabbi Muhammadi yabyogedde nti ye. N'agenda naye omubaka Muhammadi bwe yatuukayo n'amugamba nabbi gw'ogambye ono ebigambo bino nti ye. Nabbi n'abiddamu n'amuga nti anaasinkana Allah nga tamugasseeko Allah agenda kumuwa ki? Umaru alina komenti gye yayogeraawo saagala giddamu, naye mu sahihi Muslim mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba man laqiya Allah yenna anaasinkanaani la yushiriku bihi shay'a nga tamugattangako kintu kyonna, amakulu ng'afiiridde kusinzaani Allah. Bwe tugamba nti tamugattako kintu kyonna, oli taddanga eyo n'atuula n'aganze Allah simugattako, nze kasita simugattako, era nze ne bwe sisaala tewali buki, oyo aba alimba. kubanga bakyogera okuva edda nedda nga ne nabbi Muhammad tannaba kujja.
eno yali qaida y'abalongoofu okuva nga ne nabbi waffe tannaba kujja. Alladhi la ya'budu Allah ya'budu ghayra Allah, omuntu bw'aba tasinza Allah asinza kitali ani? Amakulu atasaala alina ekimwinula, alina byakola ki? Byasinza. Kyova Abaganda baga nti ekiinula ennyana kiva mu kibeere, bagiwa ebiwata n'egaana okulyako, kiba kitegeeza erina kyekola ki? Kati oli bwemulabanga nga tasinza Allah taddangaawo n'akulima ffe emitima gyaffe emitukuvu era nze ne bwe sisinza Katonda naye nze sikola shiriki. Yagamba ti omuntu yenna anaasinkana Allah nga tamugaseeko kintu kyonna Allah agenda kumuwejjana. Naga nti waman laqiyahu, ate anaasinkana Allah yushiriku bihi shay'a, nga yamugattako akantu. Shay'a yo nakira tufiidu al-umum, kitegeeza konna kobugase kwani kabeere katono oba kanene. Yagati dakhala an-naara, owekitiibwa Allah agenda kumwokya omuki. Nsaba Allah nze nammwe atutaasa omuliro, n'abasigadde tusaba Allah bataasa omuliro. Niyo gwa Allah gwa bulabi, naye omuntu yeewala shiriki. Wano waliwo mavahiri shiriki, ebintu ebitera okukoonwako abawalimu. Mbasaba tubitye, mbasaba tusembere nabyo wala. Abatusookawo abalongoofu okuva ku taata waffe Ibrahim basabiranga nnyo emyoyo gyabwe n'abaana baabwe nga basaba Allah abataasa okugatta kwani? Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yagamba wajunubeni wa baniya an na'buda al asnam, Allah nkusaba onteeke wala nnyo n'abaana bange obateeke wala nnyo n'okugatta kwani? Ye shiriki yali asinga okukyaka mu biseera ebyo. Katukuutira abantu nti okuwangaala ng'oli seefu mu maaso ga Allah, buli kantu konna kowuliramu okugatta kwani? Ko Allah. Okuviira ddala ku kusamira, okukola ki? Kusamira. Okutuukira ddala ku kumala abalongo, bannaalongo, bassaalongo, okutuukira ddala ku kwabya ennyimbe. Waliwo omu gwe nawuliddeawo ng'agamba okwabya olumbe ye bino byemulaba ebyokwabya olumbe batiisatiisa baki? Bukutiisatiisa babyo si bituufu bannange, baleke kutudyekadyeka. Tuli Baganda era tumanyi kye bayita okukola ki? Okwabya olumbe, era tumanyi n'ebikolebwayo. Kakati toyinza kujja nonzanyira ku bwongo mu mbeera ekola ki? Efaanana bwekyo. Bwe kibanga ekintu kirimu shiriki, tulekeraawo okubuzaabuza abantu. Eno eddiini ya Allah, Allah bw'abanga yagaana shiriki, buli muwali mukyalina okutambuza kuziyiza abantu kugatta kwani? Bannange ekyo bwe kiva mu ddaawa yaffe oba tewakyali ddaawa, kuba eddaawa y'ababaka bonna era kye kitutuumisa abasiraamu, kunywerera ku tawhid na kulekayo ki? Kugatta kwa Allah. Kati nkibakuutira era nga nkibalaamira, oli ne bwajja nga aliwuuza atya kasita owulira nga bakutiisa nti mulimu okugatta kwa Allah, muganda wange mwannyinaze weewala okugatta kwani? Ku Allah. Ensonga yange ey'okubiri, abaana baffe badda ku masomero, tubasaba abaana mubazzeeyo basome ki? Basome. Okusoma kigambo kikulu nnyo. Abantu abamu obusanga nga yeewaana nga bw'agamba abantu nze nga saasoma, sirya, siwangaala. Bana ebintu ebyo si bituufu. Obutasoma bwo leka ate busiiga ki? Mwana olwana butaweera omwana waakole ki? Omwana waasome. Okusoma kuno mwe tuyigira ebintu ebyenjawulo. Era Imam al-Bukhari yaleeta ekigambo ta'liq mu Sahih al-Bukhari, lagati innama al-ilmu bit-ta'allum. Abantu bafubeko okugenda banoonya irimu basobole okukola ki? Ogifuna. Kati abatazze wano seeko obwedda byasomesa tusobola obbifuna n'okubitegeera. Ayogedde ebigambo eby'amagezi ebirungi tetusobola bifuna okuggyako nga tuzze wakola ki? N'abaana baffe okufuna ebituufu bagende basome. Era mbakuutira bazadde mmwe abaana bammwe mbatwale basomere mu masomero g'eddiini. Olwaleero teri mwana
teri muzadde agenda kwekwasa nti omwana wange sisobola musomesa olwese okuva ku masomero agasembayo okubeera agawansi tugayina paka kugasembayo agawa naye nga ga busiraamu. So tutwala abaana baffe basome ki? Basome ebintu byombiriri, eddiini basome n'ebirala. Ekyo nga kiwedde insha Allahu taala tukyalinayo scholarship mu ofiisi ya kadhi eza university. Timu university yatuleeteddeyo scholarship mu health science naye diploma gyebalese bavawa ku half bursaries. Bayina clinical medicine osobola okujja n'osaba insha Allah abaana bammwe abamala senior 6 nga basobola okugenda okusoma obusawo. Bayina public health osobola okujja ate buli bagirina ne ku degree osobola okuleeta omwana we n'akola ki? So mwanguwe bagirina paka omwezi guno kukola ki? Kuggwako insha Allahu taala. Katugende mu bibuuzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Onabuuzizza omukazi wakusaba amahare gotalina nga emmotoka omuloga okulogerako. Singa omukazi akusaba amahare nga gaki? Nga ga mmotoka obanga amahale togasobola olemerako oba omuvaako. Amahale gakkirizibwa bageeningibwa. Nkiddamu tukkiriza mu mateeka g'obusiraamu bageeninga amaki? Era oli bw'aba asaze mangi okkirizibwa okugamba nti anze nsobola galuwa? Nsobola gano, nsobola gano sijja kusobola gakola ki? Kyova nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukyala bwe yajja mu maaso ge yamugamba ekigambo. Yamugamba kyobaka wa Allah mbadde nsaba ontwale ompase. Nabbi n'amutunuulira bw'ati okuva wansi paka wa bwe yamutunuulira paka waggulu nabbi n'amuggyako amaaso n'atandika kukola bibi. Ne wayimukawo sahaba omu n'amuga nti ya Rasulallah in lam yakun bika fiha haja fazawijuniha iyaha. Bw'oba tumulinamu buki nze mumpe mwewasirize. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti siganye byakukola ki? Yakumuwasa naye genda onoonya amahali. Bwe yagenda okunoonya teyakola ki? Teyafunayo maki? Omusajja n'akomawo nga wallahi alina nkutu yokka. Nabbi okumanya amahali gakkirizibwa okukakkanizibwa okuva ku kye tubadde tusuubira mu muntu okufuna. Yabuuza tofunyeewo walau khatama min hadid? Tofunyeeyo yadde akaweta kaki? Kekyuma ke kaali kasinga okubeera cheap. Amakulu gasobola okulinnya ne gava eri ku kye tubadde tusuubirira mu muntu okuleeta ne tugassa paka ku kyawansi. Katogaana nga bageeninga ku ki? Bwe bakusabira miliyoni 2 gwe mugaanyi nsobola 10. Miliyoni 10 nsobolayo 5. Wakuba abawano batumalamu nnyo. Nti bamugaa nti emitwalo 2 nga gajjako 0. Kikigambo kye bakozesa. Kati mitwalo 2 bwe nzijjako 0 mba nsigazzaawo. 2 oba otuyiye nnyo naawe. So ekiyitibwa amahalo omuntu asobola okugakola ki? Okuteesa n'oyo agakola ki? Agaagala. Wallahu taala alam. Seeka alina kyayongerako. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ibarik fi.
Anoonye saizi ye. Ebintu by'osiramu bingi n'ebirina amakulu. Amahale ekimu mu bikulu ekirina kwe kulaba obusobozi bw'okukola. Omanyi omukyala gw'otwala tekikyasitooka. Omanyi nti yamusobola oba tolyakola ki? Kubanga omuntu ono oyo yetandikwayo kusaba. Agambye njagala obukadde bumeka? 2. N'omugamba nyina enkumi emeka? 2. Omukazi asabye obukadde 2 nga za mahale. Bw'osuubidde okukomawo awaka ne kwota ya sukaali nga ye wali kutandika tandika miliyoni meka? 2. Bw'olidda ne kwota ya sukaali awaka emboozi eri nyuma mukitegere kati naawe onoobusobola batukoleki mukategere kati ŋŋamba gwe omwami ow'amaanyi bw'oba olemereddwa wano abasooka kirungiko okusinga okulemererwa muki mu maaso gamba abakuwerekeddeko tebanyi waliwayo n'obusobozi ekirala yabisiyaza mwetegereze nga bwenjogera hadisi ono gyatusomedde teriko nfuufutuufu. Omukyala Zeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ya Rasulallah mpasa ono ankoze bulungi. Tagambye nti Nabbi teyatunulayo n'agamba nyina haki zimala oba biki, wabula yamwetegereza. Omukyala era bweyigira ki Nabbi n'afuna ekike ku bwongo nange kyesimanyi kati oba yagambye eno si ye saizi yange oba yagamba ki wabula eyali waliwo abbali n'agamba gwe lemusobola oba bigambe zikankole kanyingirewo. Kati bw'aba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo asalawo n'ayingirawo ate gwe kazi gwane baleke abantu bakole ki basongeire gwolemeddwa. Ne Nabbi naye bw'aba yakkiriza okulemererwakwe nakkiriza omuki gwe lwaki olemerako olw'essuuti gyokola ki kyotasobola kkiriza nti ekintu kikoze eki kiganye okkiriza omulala akole ki atwale. Assalamu alaikum alaikum salaam barakallahu fika. Tuyanza tafadhali. Ekibuuzo ono abuuza why is pork not allowed to be eaten in Islam? Naye kino nti why is pig haram in Islam? Lwaki embizzi eri haramu mu Busiraamu? Lwaki tukkirizibwa girya? Olw'ensonga eziwerako. Ensonga esookera ddala Allah atugamba nti bukyafu. Yagamba nti embizzi buki? Bukyafu. Ate omusiraamu n'obukyafu omanyi tebikola ki? Tebikwatagana. Era omuntu bw'akwata ekikyamu ekyo n'akiri obukyafu fefe nnyini tutandika okumwewuunya. Kati bo abatali basiraamu embizzi bo bagirabira mu kifaananyi kya bisolo era bagiyita nanva, naye ate ffe tugirabira mu kifaananyi Allah yatonda embizzi gyakola ki? Kuba mu aya yagamba nti fa innahu rijisu. Arrijisu ye obukyafu nagisi. Kati omuntu bw'alya embizzi ffe tulabira ddala ng'alya biri ebyawa ebyemmanju. Ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri Allah yatugaana. Allah yakola ki? Ne bw'ataaligiise biri Allah yakola ki? Yatugaana, ye yatutonda yamanyi. Innama hurrima alaykum almaytatu waddamu wa lahmu lkhinziri.
kiri haramu gye muli okulya ebifudde n'omusaayi n'ennyama yaki n'ebirala bingi byeyenda ayongerako. Akati ezo ensonga bbiri yensonga lwaki omusiraamu talyaki, n'endala ze bazuula walimu ababulijjo naddala abakebera ebyennyama bamanyi nnyo embizi ebizibu byaki byayo. Barakallah sokolite Sheikh atwe taalif. Alaikum salaam wa rahmatullah. Fact is, Allah tukubuuza ebibuuzo ebyo. Ekirwadde kino kingana oba kirimu biki oba kirimu kiki, ye yatonda abakizi nagambye ekyo kiveeko. Tubuuza lwaki akikoze ekyo, ekyo bakita order from above. Era kuwulira kukyayagala kumanya nsonga bukkiriza obulina mukikola kino. Mulina obuliri wamu kumwe, buli omu alina obuliri, buli omu alina obuliri. Kakati abaana bo osobola okubagamba temwebakanga mu buki. Kati omwana bwagamba lwaki ozaakuki. Salaamu alaikum. Ono abuuzizza seeka mu famire yange bampise mu dduwa ewa 40 ngende oba sigenda. Edduwa ya 40 ekikutula nsingo, ekikutula ki nsingo. Abaganda tulinamu enzikiriza n'ebika ebirala, naye engeri gye nnali nti nsinga kubiraba wano, ensonga lwaki nkyogerera nnyo kufa abaki Abaganda. Tulina enzikiriza nti omuntu bw'aba afudde ne wayitawo ennaku 3 waliwo emikolo egikolebwawo, bw'afa ne wayitawo ennaku 40 waliwo emikolo egikola ki, waliwo emikolo egikolebwawo. Wafa ne wayitawo akaseera waliwo era omukolo gwe tukola gubeera gwa kutambuza lumbe. Naye bw'oba otunuulidde kye bayita arbainiyat, mikolo tegiri mu Baganda bokka wano, giri ne mu Bashia. Baga nti Abashia batandika arbainiyat. Ffe wane waffe twagituuma kikutula nsingo olw'okukakasa nti omuntu bw'aba afudde ne wayitawo ennaku 40 ensingo ye ebeera ekutuseeko. Kati olwo tuba tulina omuwa edduwa nga asobole okubeera nga Allah amusaasira. Kikyali ekigendererwa kyaffe, naye ebika by'edduwa ebifaanana bwe bityo la asla laha, tebiriiko buki, tebiriiko nsibuko. Abantu ffe twabigenda tubikola ki, tubigunjaawo tubireetawo. Naye nga asulu y'okusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agiteeka mu Qur'an ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oba oyagala okusabira omufu omusabiri nga togobereddemu nti amala kuweza nnaku 40 oba amala kuweza nnaku 3. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwamubikira bwe bata Ummu Salama, ye yasimulirawo edduwa, teyalinda 40. Allahumma ighfir li abi Salama, Allah saasirani era muteeke mu bantu aba waggulu, muteeke mu lumu lw'aboononefu, mu lumu lw'abalongoofu abayiseewo. Kitegeeza ki abantu abeesiimu nti nabbi ayagala Allah so okusaasira kwe ku musajja ono akoze eki, afudde, kuba yeetaaga edduwa okusinga ffe abali kungulu. Olugendo lwatandise luki lunene, amma kikutula nsinga abantu gye tukolera eyo. Bw'oba okikola kikole ku lulwo, tokikola ku lwa busiraamu, kyokola ddiini ya buki, ya busiraamu. Oba tukitegedde? Naam.
bino byagambye edduwa ya 40 kimuwabyeko buwabi naye abadde akubuuza nti bamuyise mu dduwa nasinsiza abange seeka kibuddiremuko twire bamuyise mu dduwa tebiriiko bino byana bamuyise bise mu dduwa sheekh agambye nti kyetaaga omuntu tumwongereko na kano nti edduwa zonna zino ze batuyitamu ez'okukuŋŋaana zo tuzisomese tutya ye bamuyise mu dduwa si mu kikutula ki singo tebamuyise mu kikutulansi waba bamuyise mu ki mu dduwa tugambye nti asulu y'edduwa allah yagisomesa mu qur'ani ne muki era bwobuwa otunulira mu qur'ani allah aga nti waqala rabbukum uduuni astajibe lakum allah wamwe yabaga nti munsabe nja kubakola ki nagati inna alladhina yastakbiruna an ibadati yennaana nekuluntaliza ku ibada yange ey'okunsaba sayadkhuluna jahannama dakhirin agenda kuyingira omuliro gwa allah wabula allah yatukola akakodyo ambaatha fina rasula okututumira omubaka wani min anfusikum ay min jinsiyati lbashariya nga nabbi muhammadi muntunganze oba muntungani alwalanga bwetukola ki asibanga afiisanga bwetukola ki afanga bwetukola ki bwetufa ako kekakodyo allah ketukola bwe yamala okukikola ekyo natuga nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju llaha walyawma al-akhir mulina ekyokulabirako ekinene ku kyebayita okusinza allah mukusaba ku musajja ono nabbi muhammadi gwe mbatumidde kuba muntungani nga mmwe buli yenna asuubira okusinkana allah n'olunaku lw'enkomerero ng'asuubira agenda kubaawo ayina kukoppa kwani ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati bwamala okutukolera ebyo nga nabbi muntu afanga bwe tufa era allah atuuka n'ayogera n'ekigambo mu tawba yaga nti azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bilmuminina raufu ebiruma muhammadi bimuluma nga webaluma ebizibu byemufuna byebyo kati natugamba mukoppe kwoyo olwetandika okulaba okumukoppako nga bwe yalwalanga yasomanga biki yakolangawo biki yatukubiriza biki ng'omuntu aba abadde tadawawu inna allaha ma anzala daa illa wa anzala maahu dawa allah tassa bulwadde okujjako nga asizaako ki eddagala naga nti mwejjanjabe n'eddagala lyonna n'atuta nabbi muhammad okukola ki kasejjanjaba eddagala teribeera lya haramu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afiisa yafiisa mutabani we qasim yafa akyali muto nnyo ibrahim yafa akyali muto nnyo abdallah atib yafa akyali muki zainabu yafa akuze ng'ali myaka nga 27 ummu kuruthum yafa akoze eki akuze bakyala ba uthmani ababiri bafa bakulu era baali bakyala nabbi ne tulaba enneeyisa gye yakola ki wallahi tetwekangayo yadde obujulizi obunafu nti yakungako abantu nti tusabire omuntu nga tukuŋŋaana ensonga lwaki tukubiriza abantu ti khayra lhadi huda muhammadin obulungamu omuntu bwalina okwekwatako kyekyo allah kye yatuyigiriza lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abalimu batunuulira aya zino bbiri aya ne hadithi
ne bajjamu hukumu gye tuli ffe ku ibaada zonna. Baga nti al aslu fi l ashya al ibaha, ebintu byaffe bino ebya ku nsi, mataalo oyagala kukola masanyalaze kolanga bwoyagala, mizindaalo, kulya mmere, kola ki ebyedduniya Allah byetutondera kolanga bwokola ki. Eyo qaida bagikunula mu aya egamba huwa alladhi khalaqa lakum ma fi l ardi jamia, Allah yabatondera ebiri ku nsi byonna, gwe buli muntu akolenga bwakola ki. Oyagala kulya ebyanga bwoyagala, hatta yasdura addalil, okutuusa nga tufunyeyo obujulizi. Embizi nayo omuntu yali badde akkizibwa okugirya okutuusa we twafuna obuki obuziyiza ki. Omwenge wali badde onywa bunywi, kubanga al aslu fi l ashya Allah yatuta. Ate bwe batunuulira hadithi y'omubaka Muhammad, era omukuba walimu yaga nti qaidatun min qawaidi addiniya, mpajja oba principle z'obusiraamu muno. Hadithi ya mama waffe Aisha yaga nti man amila amala, yenna akolayo muki, laisa alaihi amuruna, nga nze Muhammadi saayigiriza nsongi, fahuwa radd, omulimu ogwo gumuddizibwa, Allah tamuwaamu ki. Kati abawali mbajjamu qaida ega nti al ibadatu tawqifiya, kyebayita okusinza Allah, nga nabbi we yagamba nti adduau huwa al ibada, okusaba Allah kusinzani Allah. Naqifu min haithu ma waqafa al Quran wa sunna, buli agenda okukola ibada efaanana bwekyo sooka omala okwebuuza nabbi Muhammadi yagikola atya. Ensonga lwaki tusomesa abantu ti ffe kyetwalaba nabbi Muhammadi ayigiriza, omuntu bw'aba amaze okufa gwe simbula edduwa. Kyetutaalaba nga akikola bye bino bitera okukola wano ewaffe Uganda ne mu nsi endala abamu ba Kenya ne Juzul Qamar. Omuntu bw'aba afudde bakuŋŋaana, kyokka ekyewunyiza mu Sunan Abi Dawud omunabbi entampula n'endabamu ekigambo ky'abasahaba. Bagamba nti kunna na'uddu al-ijtima ba'da ad-dafni min an-niyahi ay al-muharram, batwalanga olukuŋŋaana lwonna ng'omuntu amaze okufa bamuziise, nga balutwala nti luli mu biwoobe ebibi Allah byeyaziiza, kuba kukungubaga kuki kubi, nga tebatunuulidde ki kuba abo basahaba ba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati kitegeeza nti abantu okukuba enkuŋŋaana ezo bo basahaba baalabanga zivumiribwa, omuntu teyali zikoze yakkiriza Allah n'omubaka waani wa Allah. Barakallahu fikum. Ono abuuziza nti seeka nawasa omukyala naye nga simanyi nti nawe omukyala naye nga simanyi nti akyalina ex we, bwe nakitegeera kati nkole ntya? Kiddemu yawasa omukyala, yawoowa omukyala naye nga takimanyi nti akyalina ex we, oluvannyuma lw'okukitegeera akola atya? Okusooka kwa byonna, omuntu bw'oba omanyi nti oyingidde mu kye bayita aqdu nikah, bakadde baffe bano baseekasaaziri gye basiba naffe n'abalala bayima, nika ezo zetukuutira abantu tugenda kuwoowa gundi. Buli bw'oyingira mu kontrakiti y'okuwoowa oba okuwoowebwa, buli kye bayita ex, buli kwe bayitaani ex ntegeezaamu bafooma, buli kwe bayitaani toteekawo kaazi buli kwe bayitaani buli bewasisinkanako abaasooka sooka obakole ki, obasazimu, era basigale nga ex bwekola ki, bwebeera. Tokkirizibwa kukolayo nteekateeka yonna
ng'ekwatagana na byamukwano oba ng'erina kyetegeeza n'obufumbo sawaa'u ewa x wazaalayo oba tewazaalayo amateeka g'eddiini tegakukkiriza ate n'omusajja buli we mwawukana n'omukyala yenna oga nti twawukanye n'omukyala omuwadde talaka oba ekitegeeza talaka nga khululu ne bw'abanga yakuzaalamu abaana oba teyakuzaalamu baki sala amagezi okubeera nga ebikwatagana ne alaaka zawujiya byonna obikola ki obisazaamu wookikolera obeera mu bwenzi kekakutanda n'oddamu okwogera ne x mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa oba otandise omulyango gw'obwenzi era owekitiibwa allah tagukkiriza katugamba tutya tuga nti abantu beewale ba x omukyala twayagalana naye allah n'agera nga bakyalina akakwate nani x nkole ntya allah ga nti faidhuhum abakyala abo mbabuulirire wallati takhafuuna nushuzahunna mukyala bwolaba nga atandise okukola ebyo akusituseeko atandise okugenda ewa x oba naye ebirala ebifaanana bwe bityo faidhuhunna omukyala oyo mubuulirire mugaa nti vaayo ewaani era biveeko olaba nga abigamba allah ga nti wahjuruhunna fi lmadajii musenguke mubuki bibisulo nagamba allah wadribuhunna mukole ki naye ebyo nga tebinnabaawo wayinza okubeerawo ebirala allah tabaraka wataala byetugamba waliwo embeera wemulaba nga esajjuse kubanga ba x abo mbizibu bye balina kusajjula maka ne gabeera nga gakola ki ate si kyangu kutwala ono gwapaaza illa maruhim okujjako allah nga alina ekisa kyataddewo amulemesa obufumbo ate n'atamukola ki atamutwala nobuuza eki bigenderwa bya x byebiki ono amulemesa obufumbo ate tamutwala dakiika ntono nnyo ogenda okulaba nga bakoze eki naye ekitiibwa allah yatuuka n'okugamba nti tufunayo omuntu ku saidi y'omusajja n'omuntu ku saidi y'omuki y'omukyala ne batuulako mu nsonga yurida islaha babaagala okulongoosa n'okutereeza nga yenniya gye balina yuwaffiqi llahu bainahuma allah ajja kubawa tawfiq ebintu bitereere katukuutira abantu nti tusobola okukozesa okubuulirira allah tabaraka wataala kwetukola ki kweyatuwa buulirira mukyalawo nga nti omuntu amaze okuyingira mu bufumbo ate tagenda mu bufumbo bwakumeka bwakubiri era allah ku nkomerero alina ekigambo kyeyagamba ti fa in ataanakum omusajja oyo omukyalo oyo bwagondera ku siteepu esooka ey'okubuulirira fala tabigu alaihinna sabila tokwatayo ekkuba eddala noga nti kaŋŋenda ate ku kyokusenguka bwatereera ku kyokumubuulirira obufumbo bugende muki mu maaso bwatereera ku kyokumusenguka obufumbo bugende muki ate tomujjukiza byasooka fala tabigu alaihinna sabila katukuutira abantu okwewalira ddala abantu abatabangula amaka mutuufu mu domestic violence zetufunye cases zetufunye esinga obungi ziva ku bantu abo waliwo neyazze jjo nnaku ziringa 2 nga sebo x yennyini yasendasenda ono okumuleeta mu ofiisi basazeemu obuki kiki kyofa x era nga ataddewo embeera omusajja oli mubi nnyo gwewamulabirawo omubi gwatamufumbirwa x bwe batyo bapaaza bakabannaabo naye obufumbo obufaanana bwe butyo allah tateekamu ki abantu mwewala okupaaza obufumbo bwa bannammwe
kyokola ku munno oli naawe Allah ajja kukigirira. Bakikolewa ewuwo omuntu okubeera nga ava mu bufumbo nga talina nsonga. Bakyala mmwe mutye Allah, talina nsonga gyakuwa. Omulala ali kumpi n'ebitundu bya wano era naye yajja ng'ensonga ezimukutteko zeezo, bajja ne bamupaaza ku musiraamu olw'okuba nti akola safaari, n'akomawo nga wayiseewo emyezi ebiri oluusi omwezi, ne bateekawo embeera naye oluvannyuma lw'abaana boozadde 8 ne bakupaaza. Mukazi gwe obeera mubi nnyo, twegendereze. Emabega obadde tubiraba, wakabiraba kati. Tubeere beegendereza nnyo ku bufumbo buno. Allah bw'abugjamu omukisa teri asobola kukuteeramu ki mukisa. Barakallahu fi dukolete shekatu taali sera gatu taali fikum ba tafadhali. Buli darasa mubuuza ekibuuzo bwe kiti kimu. Ekisooka ekintu kye bayita x kikwata sayidi zombi oba kya sayidi emu? Simanyi sayidi zombi kimaayo oba kya sayidi emu? Sayidi bbiri. Kaakati tukkiriza ono agamba mukyala wange musanze ng'akyakolagana nekisiwe nkole ki? Kyekibuuzo naye kikyuse mangu ogambe nti ekisi wange kitegeeza omukazi gwe nnata ng'alina abaana bameka? 2, 3. Nkolagana naye kuvaawa kutuukawo kubanga mukazi wono guwata eri mufumbo gwe ekisibwa sayidi erwa naye ekisibwa sayidi erwa simanya gwengo ndingo sekerete. Kati kibuuzo kigamba omukyalo ono bw'aba azze ng'ensonga ze ddala ntuufu z'abaana, okkiriza okuwuliriza oba tokkiriza? Wamuta gogenda ki? Naye ye ensonga y'abaana tebalina kyakukola ki? Okkiriza oziwuliriza oba tokkiriza? Abaana niye balina, kati tubateeke gye twagala. Ekisooka kuba balina naye yazze kulaba baana be, okumukkiriza n'alaba abaana be wali omukkiriza. Kati okimanyi nti oli gy'afudda gy'alaba abaana bo agambye temukyakolagana naye, kubanga abawa musajja ajja akole ki? Agamba kati agenze kukyakolagana naye nga tolina kyokoze. Yeyobayokyalina naye agala buyambi n'obumuwa. Maliriza nakyo onyiize kulaba teriimu kyakulimba, temuli mukula, temuli mukyakola ki? Omuntu omufumbo temukasuukirira. Jja mutwe gwo nti omukazi bw'ayogera ne gwe eyali bbaawe nti beegasse naki? Kubanga mmwe kyekisooka ku bwongo bwammwe. Nziramu obuku. Salaamu alaykum. Mu muliro gwe okubeera safe, okubeera ki? Leka kusooka kugamba nti beegatta, kubanga kibaita okwegatta ku busiraamu kigamba oteeka okufuna ababirizi bameka? Bameka? Bana.
era bwokola ensobi n'omugamba nti wayenze n'oli nga tolina bujulizibwa abantu bameka amakazi bakola batyawo ogenda kumbololera ogamba obugambi mukazi woti olabe oli okyamukola ki bwobuka ogwanira kinaani sinze njoledde kasaokusaabaaabaze bakubameka bakuba kinaani kati kulwaki osololera kukikutwala omubooka ekinaani era lwabata zikubidde wano ku nsi zirinde mukulu kubanga okasuukiridde omuntu kyategeze eki saagala mugambe nti omuntu nga bayawukana nti bayinza okubulwa chance bayinza obutayogererako ddala bwe kiba kibaddewo leka okusooka kuteekayo kyabuki kyabwenzi kubanga liwatabeerako naye asobola okugako naye katugenze kukyonakati Allah yagamba mu Qur'ani لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا وقضى ربك ألا تعبدوا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا zina ekyo kugamba kyensaba gwe bayita x yewali nti Allah yatugamba muqaraba nti temusembereranga teyagamba temwendanga teyagamba mukola yagamba temusembera awali kuki kubanga amanyi buli kigere kyosimbula n'ogenda bwoti emikisa gy'okugwalirira neki yesu galati bagamba nti bwoba kutunudde omukyala tomubisaako maki ekyo kibeera osemberera obuki omukyala tebamukkiriza kuwaayo mboozi nyingi na musajja ataliki kubanga basemberera obuki kati gamba ekisiwoono waali saidi zombi naye bw'onoomu obudde obungi oyinza okuba osemberera obuki okugwayo emikisa giba mingi okusinga obutagiraki kakati bwomba okukiriziganyiza nti mwayawukana tomuwa budde bugize eki buyitidde kutambula n'ekigamba wala takrabu zina naye gwe nga mukazi wo omukakasiza ddala ti oli yali naye nawe obwongo girako ddala ekigamba nti lwayogera naye yegasse naki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ono agambye tishe entiisa nyingi nga ndi mutulo nago majini nayongerako nti ndoota nnyo endoota embi ngezaako okwebaka nga nfunye wulu nensoma ne adhikaari naye biganye. Omuntu bw'aba yeebaka ng'aloota ebyentiisa akola atya kyategeeza okusooka kwa byonna abantu bafuna ebintu nti ebifaanana bwe bityo so oyo yekka oba siggwe wekka n'abalala baki bangi nga bafuna endooto ez'entiisa naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza agaloota ago butya bwe tutaamala nago tusobola tutya okubeera nga tukolagana nago bwe kiba kikutuuseeko okola otya. Omuntu asobola okusanga ekirooto nga bamugoba emisinde nga bwagwa mu bikata bya lumu bwayimuka babanga bamukwata n'ateekako bwagwa mu binnya waliwo abalala ng'aloota agudde mu ttooyi bwagira bw'ati n'avaayo n'ebirala bingi. Waliwo omulala yaloota waliwo wejjambi yamukola ki amugoba
akati n'ebifaanana bwe bityo birooto bya ntiisa. Abantu bw'obanga ogenda okwebaka, faayo okulaba nga emitendera gy'okwebaka ogiteekako obuki obwongo era giteeke mu nkola. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omuntu agenda okwebaka ekyalibadde ekirungi kwe kwebaka nga alina wuzu. Hadithi weri nga ntuufu, kwe kwebaka nga alina ki? Wudu. Ekyokubiri, okwebaka ala shiqihi al-ayman, okwebakira ku saidi eyaki? Eya ddyo. Ekyo nakyo mu hadithi mwekiri. Ekyokusatu, okusoma dhikiri ng'ogenda okukola ki? Okwebaka. Ekyokuna, okusoma ayatul kurusi. Okusoma ayatu ki? Kurusi. Ayatul kurusi yetandika n'ekigambo ekigamba Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum. Gisome ng'ogenda okukola ki? Ekyokutaano, agenda okwebaka agatte ebibatu bye bino, awandemu obulusu, asomeremu kul huwa Allahu ahad emirundi 3, asiige omubiri gwe ebitundu byasobola. Qul a'udhu birabbil falaq emirundi emeka? Siiga ebitundu by'omubiri byosobola. Qul a'udhu birabbin nas emirundi emeka? Nga bw'ogenda owanda otulusulusu oba bw'ofuwamu, bw'osiiga ebitundu by'okola ki? Byosobola ku mubiri. Then okusoma aya 2 ezisembayo mu suratul Baqara, Allah asobola okutaasa ebyo byonna ebyali kulumbi ekiro, ezitandika n'ekigambo ekigamba amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah, paka wali awaga nti wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin. So mumbeera efaanana bwetyo, bw'obikola ebyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala asobola okukutaasa. Ekyo nti mwana wattu, ne bw'oba ng'ozuukuseemu n'ogenda okuba ssusu ekiro, bw'oba ovaayo kola ebyo byennyini, tokkiriza wuzu kukola ki? Wakubadde abantu baagala nnyo ebyokwebaka nga tebalina ki? Naddala nga bagenze mu kisaawe ne bazannyamu ne bakoowa, tebatera nnyo kwagala kwebaka naki? Nabbi yabuuzibwanga, amubuuza sahaba mu basahaba be, yamuga nti ayanaamu ahaduna wahuwa ala janaba, omufa asobola okwebaka nga alina ki? Wahuwa mujinib, kyeyali ategeeza. Faqala alayhi salatu wassalam, nabbi naga nti naam idha tawaddaa, ye bw'aba afunye ki? Bw'aba afunye wuzu. Abawalimu ne bajjawo obujulizi obugamba nti oli bw'abeera ne janaba takkirizibwa kwebaka nayo nga tafunye eki? Ala al-aqalli, ekisembayo ku janaba at least funa ki? Omuwalimu mba mwita Ibn Uthaymin, nali nsoma ebigambo bye ng'ayogera ku kigambo ekyo, yaga nti fa inna alwudu'a, kubanga wuzu omuntu gy'aba afunye, yukhaffifu quwwata aljanaba, ekendeezaako ku maanyi gaki? Ga janaba. Janaba kintu kinene, amakulu kizuusi kiki? Kinene. Kati bw'ofuna wuzu ekendeezaako ku maanyi gaki? Ga janaba. Era omuntu aba akuutirwa okubanga afuna wuzu nga tanneebaka, naye abasinga obungi bagwa eri kikoowu, kitegereka, so tokkirizibwa kumala gagwa eri kikoowukoowu. Abalala ne banyumirwa ki? Nnyo, ne balemererwa n'okubeerako n'okwetukuza okufaanana bwe kutyo. So tukuutira abantu, bw'obanga ogenda okwebaka ne bw'oba ozuukuseemu, ddamu ofune wuzu. Wuzu eyo ya mugaso nnyo baganda bange. Bilal bin Rabah, Allah musiime, Nabbi sallallahu alayhi wasallam aba alambuzibwa ejjana, yasanga Bilali ng'alengera
khashata na'alai alengerera ebigere oba enswagiro z'engatto za Bilaali mu maaso ga nabbi mujjana. Bwe yakomawo nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza Bilaali, bima sabaktana, mulimu ki gwe wakola Bilaali okubeera nga nakulengedde ndi mu maaso nga nengera ebigere byo biriddawa mu maaso mujjana? Qaala Bilaali yali kaddugala nga musajja mufirika ava wano mu Ethiopia Habasha. Yaga nti ya Rasulallah, man takada wudu'i illa tawaddatu, wuzu yange tenzigwako okujjako nga nfuna ki? Wuzu empya. Wama tawaddatu illa sallaitu raka'ataini lillah, era sifuna wuzu okujjako nga nsaalayo raka mmeka? Kulwani? Ogwe mulimu ogwaviirako Bilaali okuba nga Allah tabaraka wa taala amuwa ekyo. So nebaza Allah tabaraka wa taala olw'omulimu gw'eddalasa guno gwe tubaddemu. Mukkirize mbalageyo abantu bano wammanga n'obugambo bubiri obusembayo. Asookera ddala, alaikum salaam.